Mwami Kalungi. Wanje sebo. Sebo wenge nkulamusizza. Kale mukama wange nsanyusa okuwuliza. Kadima namayanja ne kabugguza tuli wano ku Beat FM. Mukulu Kadima nsanyusa okuwuliza bannaye kansoka ne wendi. Nange sebo nsanyusa okuwuliza. Sebo. Uli utya? Ndi bulungi naye sirina bulungi bwamu. Bannaye nsanyuse bwonkubidde kubanga ndabika ngenda kuvuunuka. Message yonna giraba. Message yonna giraba. Naye nga bw'omanyi nti ziba nnyingi. Naye kirungi kasita kubidde. Nga nindirira kuba ndowooza yejenja ofuna ku buyambi naye nze kibubi ndima nina obuzibu nina ekizibu kya oba nkuyite kwogera kino kimazeeko ebbanga buli kyempitamu mu buli lunaku eka nenkyogera. Sinnakutegeera bulungi, njagala nkutegeere, sitegeera ky'ogamba. Ogenda kuntegeera. Mukulu Kadima nina omukyala. Tulina n'abaana bana. Naye ekizibu kye nnina simanyi ngezezzaako n'okwetambulira ng'omuntu okuvuunuka ekizibu kino kiganye. Kizibu ki? Ongambye kwogera? Okwogera kutya? Buli kyemba mpiseemu mu lunaku bwenzira ewaka oluba oteeka omutwe wansi okya ku makyanga bakiŋŋamba nti ate owaayi wakoze bwoti gambyogera nange simanyi kijja kitya naye ngezezzaako nga bwensobola. Awo nkutegedde nkufuna. Ngezezzaako nga bwensobola ntambudde sirina we situuse nenze mba masheefu ekintu kiganye. Kati nga bw'otambula bagamba batya? Buli bw'otambula abamu buli omu ateekawo kike. Abamu bakugamba ayinza okuba oba mukyala waka, abamu bakugamba yinza okuba mu ngeri endala. Olaba Kadima nze ndi musajja. Osobola okutambula n'ogamba leero olinayo akamaaliko ng'omuntu oyagala okakukusa okayisa ebbali oluba okudde otandikirako oluba oteeka omutwe wansi. Kalungi kusanga nga ne bino byenkugamba era nabyo ngenda kubyogera. Bino betwogera wano ssaawa zino bino bye ndi mu kugamba ne bwengira ne benneetambulira ne ngenda ku musawo w'ejjingi okunvumula era oluba okudde eka. Ninako ekintu kye nawulira bakiyita njogeza. Waliwo kiwuliddeko? Nedda Kadima. Sebantega njogeza kubanga gye ntambulira bangamba bagivumula naye kino ngezezzaako enkugamba ngezezzaako ntambudde buli wamu ekintu kiganye era nsaba nyambibwe bw'obanga gw'olina omuntu asobola okunnyamba waakiri ntandikireeyo obanga ogenda kunteeka mbawuliriza bannyambe. Kalungi wanje nga bw'oŋŋambye nti olwebakawo bw'oti oluba oteeka omutwe wansi nze nkeera ku makya nga babinnyonyola nga bakuga wagenze mu musawo egimbi wakwanye. Kati ng'ani abigamba? Omukyala ewaka. Ne bw'oba wakwanye? Ne bwe mba nakwanye era oludda eka nga njogera. Ne bwe mba wakati olaba mulimu oluusi lw'ogendako n'ogamba kantambuleko ntambulekokko n'omuntu wange nga bw'obimanya abasajja. Oluba okudda eka otandikirako ate nga nze mbyogera era gwe wabiŋŋambye. Ekitegeeza gw'olwesuulamu. Nze neewaako obujulizi. Simanyi nyambiddwa ntya bw'osobola okuyambibwa. Nange nze mpira embeera eganye. Bwana Kalungi, ekintu ky'oyogera sikirinaako experience, sikimanyi, mpulidde kipya, nawulyako kiri kyeggambye ekyenjogeza. Enjogeza bangamba bagivumula. Naye kati kyetugenda okukola tugendagendako mubawuliriza tulabe kuba oŋŋambye kasitoba mu kisenge kati tanteeka omutwe wansi bwengi buli kiri kyenkoze buli kikyamu kyenkoze buli kyentuuseeko ne bemafasuddwa ssente nga ŋŋanye zoogera. Ozoogera oli osuzeeko ebweru. Nsulayo ate nno kati Kadima wulira Kadima bwe nkola ekikyamu nesidda waka n'ensula ebweru ate tebabiŋŋamba bwe mbaako kyenkoze nengenda n'ensula ewaka. Kati kankubuuze bw'osula ebweru tobyogera? Bwe nsula ebweru sibyogera tabiŋŋamba nako bwemba nsuze naye nti oba okoze bwoti kabikusula waka awo oba ojja kwogera byonna nekiwalidde nekyo. Kakati mukyala wali omugambyeko n'omubuuzaako n'omugamba kiki oba olina kiwankola oba ki?
omukyala namutabukira ne mugamba naye gwe oteekwa okuba olina kye wankola nga sinaba kuba kwetambulira kuba natambulako ne bangamba oba mukyala ne njogera naye ne mugamba naye gwe oteekwa okuba olina kye wankola nanga n'abyegaana nangamba ye yeeraguza kuba nze mukulu Kadima nze mukyala wange mukyazi munnaddiini munnaddiini mulokole muki mukazi mulokole asaba buli kiseera tasobola nzira ndowooza simanyi tufu simanyi era kati mbyogera naye ate era simanyi kati oyagala kuvumulibwa njagala kuvumulibwa bannanga asobola okunyamba boba osobola okunyamba Kadima ne bwe wabawuwa tugende nze sisobola kuyamba naye obulumi bw'oyitamu mbumanyi kuba tobeerako na kyama kyekisinga obukulu naye kyetugenda okukola tugenda kakati katugende kumbawuliza tulabe katugende kumbawuliza kwoli ku radio kwendi bannange banyambe katugende kumbawuliza tulabe kye batugamba mukwano naye ng'olabye simanyi nakumanyi nkitegeera nyumirwa omuziki n'ebisesa kigenze ne Kadima namayanja ne Anko Kabogo Beat Farmer ekintabuli ky'omuziki ekisinga nsonga y'omwami oyo wa alaikum salaam wa rahmatullah ono yasimye nakiragala nze musajja munanga amagezi gemmuwa agamba nti no bawezeseka akasanja mbu oyinza obutaddamu logootana bintu ebyo yali badde akeeze salamu alaikum wa rahmatullah wa salaam wa rahmatullah wanji mbulu Kadima yebali kuweereza nawe okuwuliriza ono kaferese muto omusajja oyo bandi atule bulungi ine mukazi we alina kyeyamukola alina kyeyamukola atule bulungi akakala ogende naye bulungi mumpola mpola ajja mukole ekituufu alo Kadima esebo ebale kuweereza nawe okuwuliriza bampita Masembe makanike ejjungo wano ate nga ndi saalo kaakati omukyalo oyo mukyala we yamukola ekintu ekyo kubanga ajja kwasa nti mulokole sebo n'omulokole atambula abe mugezi addemu akazekaze mukyala we kale akanfune ku Haji wano ndooza nga alina kyatugamba tulabe Haji Haji Kadima assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sebo we bali kutuweereza nabira Kabogoza namayanja amanyanze Haji Kasuli Rashid ngambera Kabowa omusajja ekyamezi mekyo sikina akuddaga neze amagezi genyinza okumuwa anyikire nnyo okukola ebirungi ebitamu kyayise mukyala we bwe buba mwali bwe nga bwagambye abuveeko asigaze mukyala we wawaka hajati wuno nze sigadde ndi Haji Kasule Haji Kadima mukwano we balituweereza amanya ajati nabanyone Kabowa naye omwami awakanira bwerero oyo mukyala we yabimukola nze abakyala waliwo gwe nawulira eruweereyo nga naye yabikola bba ng'oluteka omutwe wansi tanakyalekayo kati omukyala bagenda okulokoka nga bamaze okukola ebintu byabwe oluvannyuma oli naga ati ndokose kati amukwata empola paka lwanaakimuggyako kuba omukyala yennyini yamanyi kyeyakola bbaawe sigadde nejati namponya Kabowa kale tetusobola kuba nga tusukako nnyo wano we balinnya jati namponya Kabowa kale omukozi ng'oyagala okuba ng'okola mu Kampala n'emiryalo myaka 18 ku myaka 3 egy'obukulu ng'akola ku reception yabola n'abalenzi abakola ku mobile money ba drivers ba parkers ba store keepers kuba ku simu eno berengo bebuuza ku bajja kubanga bakuyamba eri 0708 65 0249 0708 65 0249 0708 0731 78 0786 0731 78 Kabu njagala bategeeza kusanyuka bba wali ebulami ku lwokuna luno tugenda kubeera ebulami wa sekandi tugenda kuba live kulukoba mujje kusanyuka bba ku lwokuna luno ate gwe muyimbi ayagala okulikodinga oluyimba lwo mu studio jangu tulikodingire mu Dibule Kamocha bwe tumala okulikodinga oluyimba lwo tulikutambuliza ku mikutu gya social media gyonna naye nofuuka omuyimbi w'amaanyi mu ggwanga essimu eri 0702 23 23 23 omuyimbi tofiirwa mukisa naye oba tolikodinga nko jangu tulikodinga oluyimba lwo luveeyo bulungi nnyo mu studio gwe nkubira ku simu eno eri 0702 23 23 Kadima tugambire ku chairman w'Enkonya n'akakiiko ke omusajja yakubye mukazi we n'amutta naye oli ku kyalo ali ku kyalo atayaya yogera okumpa information mukwano nsindikira voice note obimbuulire mbyagala nnyo nkomawo n'essaawa eddako